abakungu bannange njagala kubalamusaako nti musiibye mutya era n'ababadde wano jjo nti mwasuze mutya. Kitalo nnyo, kitalo ddala, era njagala kutwala omukisa guno okusaasira famire yonna. Nze nno amannya agange nze Gideon Tugume, nze ndi muwejjere era ndi kadeyideyi wa Buganda. Ebbanga lyonna bye mbadde n'omugenzi Tamara Emirundi, n'abamu ndowooza mbadde temumanyi. Ekyenjagala nze kwogera ku Tamara Emirundi omugenzi abadde tasosola mu mawanga. Nze Gideon Tugume ow'Entunga bwe badde tugenda wali ku Dowington ng'agula ekigere nange nangulira n'enkuuta supu. Era nga bwe tuva awaawo ne tugenda ku Joyce Tawali ne tunywa bye tunywedde ne tuvaawo ne tugenda. Kwegamba tubadde ng'abantu ab'Oluganda nga mpabulaze namusanga mu mawulire. Nze bwe yali mu mawulire eno gye yali eno nali mu Chance Magazine, nenvaayo nengenda Capital Radio, nenvaayo nengenda ku Top TV nga nkyali mu mawulire. Era nze nagavaamu ogenda okusoma amateeka naye nga ye yampadde amagezi n'aŋŋamba nti mwe mukyalinamu amaanyi mugende musome n'ebintu ebirala, musome n'amateeka. Era omugenzi Tamara Emirundi eyateekamu amaanyi ngende some amateeka. Nagezaako n'okunyingiza NRM naye nze nennema neŋŋamba nti munnange NRM kitange gye yafiiramu gye yagendamu n'afa, nze kansigale eno. Naye netusigala nga tuli ffenna ne tutambula era ebbanga lyonna tubadde ffenna. Naye twagenda ne mu ddwaliro ndowooza twayisaako wiiki ng'emu nga tumaze okumulaba, ne tugenda ne tumulaba naye n'atujjukira n'agamba nti omwami Kwezi ono Tugume ono muze, ffenna n'aba nga atujjukira. Afudde nga musajja ddala, era abasajja babadde boogera ensonga ez'amaanyi nga twogera n'amazima tuwadde abantu nga 6. Asooka ye mugenzi Sheikh Muzaata yafa. Owokubiri ye Serena Nebanda eyali memba wa palamenti yafa. Owokusatu ye Isima taata namulabye wali yafa. Owokuna yenze Gideon Tugume kyali mulamu. Owokutaano ye Tamara Emirundi yagenze. Owomukaaga ye Franka Gasumba ye akyaliwo naye ate ye bamuwadde abasirikale bamukuuma. Nze nsigadde kati sirina musirikale, sirina kintu kyonna. Bwetutyo bwe tuli wetubeeredde ne Tamara Emirundi bwe tubadde nga tusinkana nga twogera ekigambo ekimu sijja kuyingirayo oba munzite. Bwe tubadde tusinkana nga twogera ekigambo kimu nga ate ekigambo kimu ng'agamba bagenda kunkuba amaanyi. Tugume tebatukube masasi. Neŋŋamba nti oba batukuba tukole ki? Obulamu twabuvaako dda. Twabuvaako, twagamba ka twogere amazima oba tufa tufe. Bamuwa obutwa emirundi 3. Ogusooka n'abuwona, ogwokubiri n'abuwona, ogwokusatu n'abuwona, ate ng'ali munda. Kyokka ŋŋamba jangu tuwagire piraawo, jangu tuwagire NRM, ate nga kyebakuweera obutwa. Neŋŋamba ze Tugume ngenda kufa nga siyingidde, sigenda babumpeera ebweyo era oluusi babumpa ne mbuwona nange. Ffe tetusaaga ffe. Tamara Emirundi yadde afudde tafudde. Ffe twabasuubiza wano abatukoze obubi, abatukoze bye batukoze. Olunaku lwe batusanga mugula ekikonde kigenda kwaka, Yesu n'agenda okutuyita. Tuli basajja bazibu noffe. Temutuzanyisa ne mutulabirawo mulowooza nti ki? Mutujja ku nsi ne mulowooza nti ne muggulu mugenda kutujja, mugenda kutusanga bakazi n'abasajja mugenda kutusangayo. Mbabuulira Uganda eno ensi yaffe bwe tuba twogera bye twogera tetulina gwe tuvuma. Nedda tugamba twanemukolera abantu, kansala kolera abantu, Pulezidenti Museveni tukwadde emyaka 4 kolera abantu. Okitegeera lwaki omuntu abanga n'okuseera kano bw'oba oteekako amasanyalaze okuteekako n'ogulayo akagambutwalo n'okuwa units 2 Tugume ne bakukyogerako. Nagamba obakuwa obutwa, nagamba obakole batya. Tamara Emirundi
mirundi je yakora emirimu ki ne bamujjayo ne bamuyingiza mu State House ne tulowooza tubamuyingiza mu State House abeere bulungi babonyaabonyeza mwana mulenzi okutuusa bw'afudde. Mwogere amazima, mwogere amazima, mwogere amazima. Bwakwamubikako agenda kunzija kwa Kazindaalo. Nimubikako tamara emirundi tiyandifudde ku myaka nkaaga. Tulina abantu ab'ekyenda bakyaliwo, tulina abantu ab'ekinaana bakyatambuza. Nawe okwogera amazima mwe ne mugamba mwe musigale nga mututta buli mala okutta gwe musse toyogera nga baleeta miliyoni 10 nga bagamba twamuziise. Miliyoni 10 kintu kitono nnyo ku bulamu bw'abantu abafudde. Basajja mwe mutuse nnyo. Muno unangobye kale bannange omukama nandiyogedde wano tetulina nandiyogedde kuba bintu by'okusanga wano. Omanyi mwe mugamba abamu bagamba oyo tugume abo abanyankole abo abaki kambabuulire waliwo abanyankole n'ebinyankole. Ekyo ndagala kubabuulira tebakulimba. Nze mbadde ne Tamale emirundi nga yangulira ekigere ku wali ku Dewington Road naye nze anaamanye gye nsula anaamanye engeri gye mbeerawo. Mwe temukimanyi mmwe. Oli n'alyoka kugamba we kakati gwe lwaki oli lawyer oli journalist lwaki wayita kadendeyi wa Buganda temumanyi Buganda gye tujje temumanyi Abaganda kye batukoledde. Tuli wano olw'abantu abatali banyankole ne batuwesa basajja mugamba kimwe temubakomye kwogera akazindalo kangakuwe kakuwadde akazindalo Tamale wuumula mirembe Tamale wuumula mirembe Tamale wuumula mirembe basajja kusokodeka akazindalo izo kubanga tuli basajja bakambwe mulowooza ensi eno kambabuulire kambalirize genda kumalisa mwekambabuulire mmwe mukolerere omulambe gwammwe. Tamale emirundi akikoleredde. Fenna abali wano mbadde ngenda nga n'akasindalo tebagambadde olw'ensonga abantu baba bakulaba mu ngeri ndala. Oba kitegeera mwenna abali wano mulina ebyokukola naye muse ono lwa Tamale emirundi kubanga badde muntu nga buli muntu yenna amusembeza. Abakulu be yakolanga nabe mu State House wano tebaliiwo bwe babwe bali bayinza okuba mu babiri. Temwesiga bagaga be mulya namwe ssente be mutambula nabo be mukola nabo ng'abali mu bagaga kwagalana tewali mugaga agenda kusitula keesi taliiyo. Olina okubeera n'abantu nga Tamale emirundi n'agenda n'anywamu n'abantu n'atuula n'agenda n'abakokyalya n'atuula naye ng'oli eyo otambula n'abagaga kubanga waguze haliya abantu ogenda emotoka ogisibyeko gundi twagala abantu kulaba ogenda kufa wabule n'asula ewuwo oba Tamale walundi wajjudde wano n'enkya tugenda kubeera kyengera ne kalisizo tugenda genda. Mubadde kibasajja bannange nze kankome wano kubanga ono andi mu bikamu kansiibule nze nabadde kuludako nabadde kereziya nalabye abaana bayogedde bulungi nabalabye naye mulinde ebigambo bigenda kwogerwa eri mu bumbe. Abaana tugenda balabirira abo tugenda bakwatako tugenda kola tutya ebyo byonna bya bulimba gavumenti etudde obulimba obutagambika. Ekyo mbabuulira amazima. Batulimba mu baana bamuwanga gwe tomumanyi. Abaana tebasoma ne balimba kudamulira Afirika eyafa abaana tebasoma ne balimba twagenda kulabirira famire ya Isima taata ali wali mubuuza oba ali balesiyonde 10 temwagala muleka okutulimba tebatulimba mwogere ekituufu. Tamale abadde mulwadde wano twagenda wali kituufu ayinza okuba baleeta sente bakola ki naye okujja okulaba omuntu nga mulwadde lwaki totuukako mukola ki mu State House mujje mulabe ku bantu bemukoze nabo mujje mubalambule
n'abantu nga balwadde omuntu n'akuwagira n'ayambala enkofiira mu kisenge kye tubaddemu ekyenyufu ye n'asigala mu NRM n'asigala ng'ayambadde akakofiira